omugagga Lwasa agezereye ku mama ogutaaka wagendedde ku kyalo Gomba bwatyo n'asanga akaana akato ak'emyaka 5 wakakwatiddeku n'alisala. Goli awo olinda kulaba Lwasa. Akola Lwasa akuta omwana katukomere n'otuula. Kubanga ekisooka kimanyi mukwasi gwe byomanyi embeera ze gwe gy'osubira kati osubira olaba akutaani leero. Abakazi ne batandika okuyomba bana ekisajja kino kati ate yagizeemu gomba amagundi tatabakabizeemu jangu olabe. Manyi big size Bobi Wine no teri wakabi era ubabendera boda tugoda abana we bali baba miya umanya nsize tambudde enyimba bisatu nakuba enyimba beka enyimba bisatu kyogamba abana abala tebasobola ezingazo nazitunzi ate enyimba bisatu bano bonda badda bubiri agwe soko deryo nuli agenda soka ku stage wakabi na ubabendera boda tugoda enyimba z'enkuye nyingi kali bobano mmanyi eno uze ku nnyoko zindi wakabi enyoka mmanyi ngoleka tommanyi bumanya zindi wakabi bano olumu wekakotegeere Wegera siwa paka. Nekako kutegeera. Wegaki. Nedda. Abantu bamanyi. Tulina wegera kamilioni batamanya. Ekalamu jja bategeera. Buli lulimi eteri lwesikuba. Anaffe tusobola. N'abaana basobola kuba no basikingisa basobola kuba. Balu basobola mukuba. Kali balu ani amusobola. Nina kuba endongo, twakuba endongo. Abantu babiri kati kamilioni oli mugaga amanyi gajja mu nnyanja namwe mugendeeyo. Tonazi Media gwe mukutu kosanidde okubeera nga weekuumira. Tukweyanzizza nnyo gwe wenna asubscribinga followinga tuwa likes comments kwebaza nnyo tukwebaliza ddala. Tugguse nate twabagamba tetujja zikiza paka kuwulira bulungi. Paka kuwulira bulungi. Sasa zino bawulira bubi kati ojja bazza bulungi gyobaagala. Kwembagala okwo. Naye bali abagamba paka kuwulira bubi neddeeyo kati nze manyi saawa zino bayinza kuba paka kuwulira bulungi. Twabagamba nti tujja kuba tubaleetera ekisinga bwe tujja kuleeta ekisingako tulabe ensi etambula etya. Mugana ng'ogamba otya? Sina bigambo sibo. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Oleekaananga edda? Okyaleekaananga edda? Oba ekyo kibi? Ekyokuwola ekyokuleekaana oba okuwogana? Vibe baaba guba gwase. Nawe oluusi gwakabubi nenange. Omuntu bw'asirika mugamba mulwadde kale ate bw'akyamuka nti atujjidde. Bannayuganda zimanyi mwagala. Owaye ekitalo nnyo kyakuviibwako mukwano gwo. Kitalo nnyo ekya mugezi wange. Mugezi wange oyo bambi yaddala. Kugamba ffenna twalumwa kubanga content gwakola ebyaddala yalinga kozi si yali awo nti oba nze nga comedian. Buli omwamu si yajjanga nti nze nga comedian. Wabula yajjanga ayogera obwogezi ateesa naye ng'ovaawo ofansi kozi ebintu bye byalinga bikuwa interest okuba nti obigenda obino biraba. Teri yabuukanga waka wa musajja oyo. So bwatyo. Gundi tamale mirundi mamini Kasuku yagamba nti tamale mirundi yamukkiriza amukamanga muleka kata kyakama. Nengamba bannange no namwe mukama. Sinyo. Mwabivaako? Bali be bakama. Sinyo. Okay. Uza kumulabi wa Tonazi Media. Omulabi waffe omulungi tukwebaza nnyo webale kugoberera mukutu gwaffe guno. Amanya n'eddoboozi bampita voice changer. Voice changer naye nga ndi musajja mulongo manyikiddwa nga Kato Philip ng'emanya amatuufu. Ndi mwana mulongo era nyina mwannyinaze gy'ali. Birye. Tubaagala nnyo mwebale tuwagira. Mwebalire ddala. Mulongo. Mwanyako mufumbo nnyo ate gwe nze nkyali abavubuka tetukula tutyo nze sirumba bizibu saawa eno eyo siteke zigikola oli muwala tokola nsobi
bwano basobola okuddako ewalala ne balabiriramu n'agendako wala ne balabiriramu koggwe kati nze ani anaalabiriramu nze ntandika olutalo mpaka gye luggwera nkyanoonya 10 mpeka bulijjo bwekityo bwe kiri mbadde sikirengera nti banaava wano n'agenda wano ne balabiriramu bwe kibanga bwe kiri ate kati bositwago tebanyiga omusajja tobonabonanga naye gwe kasita okitandika oba otandise tewali kuwoza mbu ate basooke bakobe edda yonna golabirira golabisa ntegedde abaana bawala baana balenzi lwaki tebakola ki tebaagala kuwasa kati nkifunye olwaleero n'abayaye baabo babudduka abayaye baabo badduka balabisa naye webali kuba emyaka tujja goma tujja sibalo tunaabikola naye essaawa zino kabigira birindako tulye ku 10 voice changer oli otya sina buzibu ndikiriya nnyo ojja otya okubeera ng'okulowooza nti kino kye nina okukola voice changer nkyusa amaloboozi lino nalino okusookera ddala ndi musajja eyayagalanga nnyo katemba nga nkyasoma ddala kuba nze muntu eyayagala ennyo okubeera ku mwanjo okwawukana ennyo ku balala badda kuba kino nakitandika ndowooza nga nina mu top class bateekawo oluyimba nga tugeze tugenda kusipiikiraawo nga buli luyimba nwana nnyo ndumanye ne gwe baluwadde mu musinge balumuddeko balumpe kolama ng'oyagala kubeera mulungi omu mu ssomero mulungi omu kukakasa kale musobola ba balungi bangi naye nakkirizanga at least nwane nnyo babe focus maama wange ajja kusipiikidde namugaye jangu ngenda pafominga tuukeri nga talaba byenkola aswale alese n'abantu be nina obbakalakata balina okukakasa bayiya njagala ate nga nze nkiweera ddala obudde kuba nze namanya ku nsi kuno bwe mba sirina maanyi gakola nnyo kakaalukana nino yiyiza wano mutwe ensi bwe yatuuka koggwe si byakutoba nansi nagiiriba ngerinnya voice changer lerinnajja cause nze bwe natandika infact ndowooza kino ekitone kyanyingira mpola saakimanya nti kiyingira bwe twalinga tusoma waliwo omusajja yali asikaali w'essomero n'omusomesa omu yali omukambwe ennyo nze nalina bakyali balamu nalina obwongo obuddira omuntu ayawukanye ku banne nga bw'okiwudde njagala nnyo okwawukana ku balala nti nze bwe nalabanga omusomesa oyo bamutegeera nnyo omanye omuntu omukambwe omumanya tikyagundi yajja bamweraliikirira bakubwa amameeme kati nze ate abantu abo banyanguyiranga ennyo nti omuntu bw'aba ne kalakita eyo ey'enjawulo ng'atiibwa nga njagala ngiyingire nga bwe naggambye oli kyamanyi njagala mulage nti nkola ki okikola ddala kikyanga tola nti yali musajja ebiseera nali sinayingiza na beesi mu bulago nga beesi teriiko nga bumanyi ebyabavubuka nga nkyali muto naye nga nva eri misinde nga tikyabwabogola faya nga nange nva eri kasaale abaana beyoka babuuka nebapapalamu awo nemanya kati eno tiizingi nenoonya n'asikaali nga naye akanga oyo w'essomero era niko nga buli bwakola nange nziya eri nembuboggolamu bana bawala tuli mu kisulo bali abo beekwana najjanga kiro mu nzikiza n'omuggo tebatereera bakalakata nenga kale bamanya asikaali nze nakoleranga ekituusaawo nga tosobola nakukiteebereza era banvumanga buvumi musiru gwe nawe tukoyo tukangakanga kati nze nga kyekimpa essanyu mu bulamu nze kyampanga essanyu kuleeta muntu gwetasuubiramu kusuulako kuba kimanyi mu situation eyo gwotya yekka abalala naye nga omusomesa takifuna nti wali wamuyeeya bakikolanga kuba nze bwe yajjanga ne baboggola n'abiboggola bo baatunuliranga nze gaga wayi gwe waffe mukange labisa nga nagonze dda bw'obeerawo ate lwakimbaawo kulinza oveewo nange nkulage nti nsobola ne bw'obeera gwoba ofuga gwe nannyiniryo eddoboozi ate kolere ki ngaawo nkuleka n'otwala amatwale go bw'ofuluma we bati nentandika bade babasi bisigali nga bafa enseko ninga akali kakati nemmanya mu bulamu ndabika ndi muntu wa entertainment kale mulinga nkiwulira kuba nze nina ebintu bye nalootanga nga ndaba nyino kituukiriza kati nemerako negomba Kafeero Paulo Kafeero omugenzi kuba nze by the way nali muto
Nenga mama ngenge jawulira mu kafeero oyo. Nga ndaba amunjagaza, mama nga njagaza nnyo kafeero adda mu kakeka neeyebaka nawuliza kafeero eno ndi mutwe entakula. Nimbaza kafeero n'empulira nga zindi mu bwongo ezitandika okuyingira. Nti nze nga nkwata ekintu ky'omuntu ne kinkwata maawo. Entandika okudduka ebiseera ebyo nga nziruka mu maddaala ag'enjawulo ne nyambala ekkanzu. Owenkana ki? Nali myaka gyalinga 15 nga nziruka mu maddaala nengenda nenkola ki? Nesaba microphone nga nyambala omuntu one wanyiraze osabadde wa girisi leero nga bantu mbasanyusizaawo bukala kitabo nabo mama kimanyi teyatimanya ati nze nafuna chance nenkangamu nga mumanyi kafeero bwe yakola ngo nanyenya akagulu bwali nga bwe nyenya omutwe gwe bwendi kali nga bantu baga mwana muto alina karakita ya kafeero nenumba mpola kati nzija nkula mmanyi olwo ndi wa kaliyoki nefudde wa kaliyoki ziruka mu mabaala bwentyo nengenda nenjiya naye nga nze nkyemfa ekintu eki ne bonfuwaayo 10 zange 2 kimala oba transport netaddemu wammeka nnemupaayo 2 sina buzibu ekyankozesa ekintu ekyo nga ntunda face neti nagitundiranga mu mabaala saafangayo nnyo nga badijjo omwegayira naga nsuulaayo toli ku list nga nsuulaayo kwegamba twalwananga n'okikuba kati lumu nzija nkula waliwo ebbaala eriryawe nankulabye ngenda bagamba nsabamu bampeemu kali lyali ddene bulungi nga pya litambula nnyo sagadde kwogera linnya lyalyo kakati nga nzija mugamba omusajja ne mugamba naye paamu nkwatemukko microphone eyo nkulage kafeero mumanyi sajja yankola bwati ngamba lwaki okoze ekyo naga ebyo byokola bikalyoki byadda tolina comedy mbulamu tolina comedy ebyo bintu byokola kalyoki ali mu byalo basiba biveera ne bwali mukolera ebikalyoki byamwe wano tebikyali okatina ate ludda nenda bange bbaala kirasi sajja kyayogera kyandiba ekituufu leero nze n'amakanzu gange tuddibye isogazindako nayambadde dda kati wano kyali wange yali anzigiridde akafaako kati ye abagamba mbaze kuba benyaanyanya muze ngenda giranga suna beni ng'ayambadde gomesi nze nina bikanzu bwema agenda kuba lulwe ye yanzigira akafo kati ye bwe yagenda ne bamuwa nze tebampadde ye abagambye wabinyaanyanya naye nga bwayambala gomesi ogamba kyagenda obakola kumbe nze mumanyi mufu zinali mumanyi kati omanyi okutambula n'emubi nze oli mubi ku ye nga wange nkimanyi naye nga yawayinza onnimye gendayo yatuuka eri omanyi buno bunu bwa gomesi buno obusongo batuuka eri kinyaanyanya gyatereeza butereeza buntu bwe yeemoola naye nga musajja dasubyo gaya kuzina amazibu okola ekyo ngaali bwati nyanya bwevuga tatandika alinga atandika ninga tatandika alinga abantu bagenda sulawo agenda balagako naakola limbalo ne lugwayo omusajja yajja amuwerekera amututera amufulumye yokoze kati okoze eki batandisa oyomba nemuganda tampaawo nagamba gwe nagganye dda kati lwenzijukira nti ngegenya abantu kituufu nali mbagegenya naye nga sikirabanga kyamaanyi okisegeera yangamba singa olina komedi ow'enjawulo nkuteekayo naye opusoni oyo kagi nali nina nga njagala ebbayiro ndikakasi kuba ali aleetanga abayimbi nga ndaba nengamba opusoni eri egi nkyusa amaloboozi kyekigambo kye nnamugamba nagamba okakasa nje olinaani naani nemugamba nsobola osoma agataliiko nfuufu naye kyangambisa agataliko omusobola gasoma nzijukira bujukizi bwayogera owagataliiko nfuufu sigagezesanga namu bulungi otegeera kati nga nyimanyi nosoma eggulire wali nagamba kangamu neekaka ndirimba egudde ku kyalo seta bwate bisikirakayi oluvannyuma lw'omukaga amanyikiddwako besenyoza amaloboozi musajja nanga ekeraawo olina komedi oli mukuba bannaye oli mukafeero kafeero nsula ebikanzu naawe jamu kyoli nemugaanira neddala nti ani junior nagamba tandika sumulula yes ate mukasa katolekedde ekyatu yagamba mukama sirika gamala abiri goka yangamba ekintu eki gamala ebisigadde tutunkira nabantu bonzeka genda ingirawo ntuuka wali banne nali n'empewo ku mutima omanyi oyagala ekintu naye nga manyi kibayita ekyo okuwulira omutima guli mu bwengo nene ngamba eno microphone nfanayo ngiina bwenti mu bantu nno nze nga ndi bwenti naye leero mbalimbye ekyo musajja namukakasizza eri mukakasizza naye kati wano
ne bagamba naye kirungi wano MC yansoma embeera n'amanya ba MC bagezi babakira ayagala akakasoko bamugambye omwana oyo akyusa amaloboozi masooka mugana akyusa amaloboozi naye mubeeramu kati ntuuka wali ate mukasi kano bannaye endulu yavuga Junior intro yokka ate mukasi kano twolekedde ekyatulesa akawungezi k'olunaku olwaliro bannaye natunuulira ddala ng'abantu ate bukyanga nyimirira mu bantu kuluna ate kiralamu abakazi nga bawoggana abagagga bonna bali bati bonna n'embuto zayoga uno mwana atukubyemu omuliro kati bakyali ku Junior n'eggyayo eggulire lyange liri ngasoma mugagga kamaliro yinda alwanyire mukazi we amanyidwanga nabange masi ati ngenda bwevudde ku kino ne kino bane ne baseka ndulu ndaba erinnya kyokka ng'ebbanga lyemmaze ku gundi ku bbaaliyo sinnawulira bawogganya bantu awogganya abantu awo ono ow'ebinyaanyanyanye yabusisebusise yakoze bukozi nagisi niŋŋamba olaba kati kembalina nezigyayo jingo mu maanyi nno awo ekitalo olwo nzijukira abajjukire jingo ayogera atya sikirinaamu bwongo nti oba nkiyinanga nze omuntu wabula mbalaga katonoonya kitako ayogera bwati nirandika nirulaba bali bati action twajingidde nga batandise okkankana mbalina bano mbalina nemala jingo nebagamba ICP tata wange ng'abantu zijjukira bajjukire boogera batya ngamba muli steady nebagamba ono omwana mulala muli steady andi kitokota baba naki nze kuziramu obuzi obanga akyankalanyiza ninga kati bano mbasobola katakanye natandikira ddala fuuka nabwoya waabwe nnyo nga ndabira ddala tuli mu level yemu abantu nze mbafuga bbala ndizinzeeko ne bamaneja abavuddeyo bali wali balaba onabeera wa kafeero waabwe nga tafuuse voice emakazi sikyayagala ninga kati nyina kuba kalisima ati bino byenneetonatona ng'omugole bivuddeko liddamu okundaba mukazu kakati ndandika maze obbakalakataawo nadde ow'omusajja yalyangaya yennyini gwe nali nsaba okumvuddeyo gwe nalazeeko nti nsobola ozeeyo omugamba munnaye mukamange neyanziza ddala onkubuulire twadde tetwakuyise tetwakutadde mu ntegeka nina kuwayo emitwalo emeka ogamba ono yavuddewo eyandeese ali bw'ati kuwemeka esatu embwa mwami gundi olinako omutwalo gwe yandeese obedde okola bya kisiru kyokka ng'ate obwedda mbuwulirira omanyi nga tugeze ongambye ebyo bizino ebyakafeero bya kisiru byadda omugagga bwe yavaawo kyokka nena atandika okumbulira ebyo byakalyoki tebikola wakiri bawe ebinyaanyanya natulira ebinyaanyanya nga nyinamu wayo kiwaya ave mu nsiike y'abadakaobalameka ebbiri ziri zenamanyira n'ofuwayo kado ate nga nawali bampa nimanya nti nalinamu etaano egyo nga gintuddemu bwe nadda ewaka neŋŋamba olaba voice nyanenya voice kuba nani tandise okwetuuma agakanga manyi basita beetuuma amannya amazibu nga neyita sukulaapo MC sukulaapo nsi ezunza zigira muyala nkulukutira mukoka agemanya genteekayo gali amabi naye ensenene enzunza mpaka ddi sukulaapo linswaza kale ku kyalo kale mabbala likola nezunza nalyo liswaza egenda kunzunza mpaka ddi kakati obudufu n'obuzibu bumu maama nga asenguka ava nakulagala we twali tubeera addeyo mukono bwaddayo nanga ntwalirako oliwa ku mugugu kati ate mutandise omanyira amabaala agai gantegedde ate yatwala azza mukono nogamba maama oli kuki simanyi makubo gajja mukono mbaka nabulagala tujja kwataganire nabeera naye nakubayo omwezi ogwo nga mbeera naye omwezi gumu siraba yadde ebbaala microphone ngiyoya twetunulira tulinga bayeeramye bulwadde kubanga microphone gulinga muzimu ensi entamye kati ngenda ku kitimba nfuna ennamba ya Moti omubalanguzi nga ntandika okukyatinga naye kati Moti muweereza ku WhatsApp taata nkola bwenti bwangamba kyusa lino bwe muwa naye kiriya ngawulira nangamba naye tujja kukwataganamu ko ndabe nga nkongeramu kituufu okyusa amaloboozi naye jasi olinamu obwetaaga okwongeramu kati maama wange yali alaba nnyo komedi wa Moti naye nga maama ngamba ekyo kimu sikwagala mu komedi
yali anwana ekyo yali akirwanira ddala ninga simbubi nti oba omuzadde tagaliza mwana wabula yandaba nangamba olaba bityo by'abantu nga balina ku ssente segera nga balina entandikwa ebyo byabayimbi bintu byakwettingana kale awulira emivuyo nangamba kito byesonyi waliyo ebirala nemugamba maama wange olaba ni munafu mubiri munafu ne bwenkwata wana abantu bange mbeekubira paka kuwulira bulungi nemugamba abantu bange nanga tojja kikola emizeyi wange nenaateekamu amaanyi nanga teri wano tukwagala wano kati nange nezikiramu olinga naye nalo ng'owulirira nnyo mwamoti kale nga nzija musindikira audio kanga mwamoti angambye bwati audio ngezanya jangu tujje tukwatagane wano nalukolongo biki kukwatemu asooka agonda ninga awulira kyakaka genda naye si birungi yapane transport awo nomanya nti kiwedde nduke wa moti nga naye taliiyo ndikundagiriro nengamba wano bwenkwate kuba nenzira emukono abamaze mbampedde ninga ndi muddamu mugamba nti nzirawa osegera kubanga nabunga namudde mukaye ngeze wa moti amoti simusanze eyo kati bwenzira emukono mbasiranye nefuna kyali wanga we nabulagala nanga ajango bikolere base yango ovenga wano tuzajeka naye yayawo akabiina nalwani okala katampola mpola tuzanye zanyawo magezi nfuna omusajja omwera mugamba ekyama kyange katunzi ky'amaloboozi nze nkimanyi ntandise okinyikiza kuba namanya nti mbakubyemu kabaala nemanyi omuntu olina okwongeramu nandiko genda ku Georgina ndowooza olusozi olumanyi olwa Georgina ogunga mpogana mulistede neneregereyo enkaka jingo nemukuba nenwana kati nze ntegedde wali ekikumi awo sita kuba nze nayogeranga amaloboozi nga ne muzeyi wange mutwaliramu taata wange nga bwaboggola nemanya bwotyo bwoboggola nange kankubogoze taliiwo tukira ku mmange kino mwakoze mutya once daddy said nanga ojja kunzijamu omutima baneyibaawo waliwo era musajja ali mu lugwala nga mukambwe ngayogera kibesi aboggolera abaana be wali omwana yali taagala naaba nga bulwajja beenyola lwakunaaba nabala taliiwo nenumba akaana ke bill of you babe ne maama omwana akomyewo nafukira abantu ekizibu nze omuntu ng'aliko ekyenjawulo mu balala mu maloboozi nga gye baalimanyira nti gundi bw'aba yoyo yeye kirina obeera n'omutamivu ku kyalo nga bw'aboggola bw'ati omanya gundi ajja kati nze abo be bannyanguyira bano aba bulijjo nga like oli muntu wanno mu kusobola kufuna content wotayingira mu bulamu bwakubalina kyakola nga kati gwe kyokola nga n'abalala bonna bakimanya nti gundi yali mu kukola bw'ati yeyamanyiro tuwoganira awo gwe nkufuna mangu Bobi Wine ne muyiga era ku Georgina Chameleone ne mufuna akaliko mfunenga nnyo kuza nindikako ate oyogera Chameleone wali abawulira Bobi munna ali kati baja naye nga Chameleone nze ne we nakakasiza ndi nsobola amaloboozi twaliwo mu kupate nakwata microphone mpoga ndi MC mpoga nanyo kalinga manyi microphone bakomojjesa we bati bagisala zinawogana nga simanyi nti nwana na microphone nga manyi babwete bagireze kati zinge sina manya nti microphone bagiongeza notaasa obulamu kalinga neregana emisuwa ne gijja nagenda otuuka nga tesiri mu character ya ndi bukingo nga ndi muziwoololololo oyitegeera ebyo yayogera nagenda olya ne bugingo mulina nga nkyekanga na bwekanzi kumbe microphone bagisse eddoboozi lyange ne lifa ne lisaakaala ne manya ekitegeeza bugingo musobola ngendo kisangira nti bugingo bwe mukola kisobola okuntwalira wiiki namba obuddamu okukola abalala nga atatte ebyake nemujjawo nti yo okumukola mala kusaakaalira ddala eddoboozi lina okumala kufa oyo kitegeeza musobola naye wabawo obukwakuliza omukola n'ogamba oti oyo ye kati kasooka akite nzandika okukalakata bano bwentyo mpola nga nzija nkinyikiza omusajja n'omugamba waayi kyusa amaloboozi nkulaba kwata ku baana n'olabisaamu ebbali amaloboozi ogakyusizza bantu bangi kujjako eryange naye lirindo ojjadde wulira lulibo naye olina obuzibu bw'osanzeemu n'okukyusa mu maloboozi mu bantu abo n'ogamba nti
akyusiza saha yannumbye nti owaayi va ku ddoboozi lyange. Abantu bano nkimanyi mulimu abalumwa ne muba mwanyumirwa kyokola. Lwakuba nange kye nasalawo nti bwe mba mboogeza sirumba. Bw'oba wala na gundi sijja kwogera ku gundi. Junior yagenda n'akuba bakaceere sikyukera ku makya kubaguma nti muli bakaceere bwe muti ne bwe muti. Kitegere Junior akuba kakeka intro ke nenkuba ka climax ke butereevu ne kabaka n'akola biki. Naye nga sirombye muntu ne mmanya nti kati awo Junior mba mukoze bwe nti sirumbaganye. Kitegeeza bano babadde avuma bajja kumpagira tebajja kungata mu ye nga yo omuntu. Taloze zibe zize. Ne bo yes njogera nabo naye tebakulinaako nnyo tebaba na mbeera nnyo y'amaanyi beesinga okwogeza tebanyinaako nnyo mbeera okuba mulimu abatiisa nga ye bw'omulumba naawe olirya ddala nti oli ku kikyamu kyerere ngani kamiliyoni namuta lwaki ng'omutaki nakubayo kagundi kane katambula nakubayo ku ddoboozi nesuka nga katambula sajja nagamba gwe kuba kamiliyoni kyoyagala kuŋŋamba nti sijja funa kamiliyoni wano kamiliyoni awano tumukubamu naye ate tetulumba nnyo tetulumba nnyo sagamba tekayo kamiliyoni bwagamba kati olaba mulimu abasajja abatiisa kati ate bwe natunuulira nga kamiliyoni bamukuba waliwo bitone yakuba kamiliyoni saddamu omuwuliza nogamba bitone nga baka bamuwoninga kaneesobola omusajja nova ku ddoboozi Junior Kamili n'akuba nembaya yale bamuwonize toddamu ninga kayate nze nina kaki Junior Kamili yali nsobiye ninde kumponinga Junior Kamili yali nsobiye omunene bwakuyita n'agamba nti jangu nina ekivulu nina concert ogenda kusookawo wali njagala abantu balabe basobola kwawula Kamiliyoni omutuufu ne Kamiliyoni ono omuto eyeyita Junior n'omubuuza nti ogenda kumpa sente mmeka ekyali ekikyamu wabula Katonda yali amuleetedde yamuwagiramuko okubuuzayo sente naye tiyakireeta nga bwe kirina kuba nti oba ogenda kufayo mmeka omusajja mugambe tuufu nzija naye ka transport kankutte kitegeera nzija naye ntasaamu ka transport awo ajja kiwulira naye bw'ogamba ogenda kufayo mmeka obanga ayagala omusaala kati voice changer naye nga kyeyalina okugamba Kamili saawa mmeka ne ka transport ntaasa yes uliriza oliira mu linnya lye oliira mu linnya lye yalina okumubuuza nti saawa mmeka nti saawa 10 nkwagala nga wooli saawa 10 n'abeerawo aliwa n'amugamba nti wuuno yamuga muzeeyi naye ka transport abuntaseeko nga bali ki bukyandibadde wali Katonda yali amugguliddewo naye Kamili nina kye mulabamu Junior Kamili bano abantu betubeera nabo abamu batuwabya buli wongamba nti ndi wakabi naawe n'olowooza nti oli wakabi wongamba nti ndi wakabi nijenega Kamiliyoni nno yampisa ojja kugamba musabe sente yakwekuya gaba nnono ewerabya nti olwana linnya lyo otegeera kati yawabibwa bawabya muwabi kuba ye kyayagala akimanyi otegeera bw'aba yagamba okwefula Kamili n'akopa kalakita za Kamili yali amanyi gy'ayagala okutuuka alage wabula bano bamugamba ekintu kimu watuukidde okuyita akwetaaga nsabe sente ne yeerabira nti nwanda bulwanaagalinnya gyeerwana kyekibi kye yakola kuba naffe obeeraawo omusajja nagaa jangu okole bwoti nze bw'ŋŋamba nti bwe ndaba nga sho gy'ompitiddeeko abantu bangi nfunamu nnyongerako erinnya siyinza ate kumala gakusaba sente zotagenda sobola bwe manya nti kampisaawo kuba naffe tunoonya kituyisaawo gamunaayize naye ka transport balyeko ekyo tulaba nti kikulu ekyo kitambula mu layini eyo n'oli agamba waayi alime kutambuliza bigere kuba nze naye zipi yennyini twayogera n'angamba olaba okyusa bulungi amaloboozi naye ngenda mugenda kufuna show onsookewo era ali muteekeezi kola ekyo ofuna show osookengawo obe ng'okuba ekintu ekyo kyejjukira ensobi ya Kamili nga nezijja owaye tukulaba mu Ebonizi ne tukulaba ennaku zino ndaba ne wakwataganye nkuyita ngambe mulalu munno simanyi obanga bwe mupango okufu munno sibitegeera olaba ku nsi kuno n'ekintu kyenzikiririzaamu
mulimu omuntu omu gwe kigenda kwogera linnya akola ensobi eno yamanya nti wakabi ate okumanya nti oli wakabi kibi nnyo yamanya nti wakabi natuka ekiseera nga yo kola naye tukolabo ajakala wani naye ne weerabira nti gwe byokola gwe ng'oli wakabi kituufu ne bw'oba wakabi nga tukwataganye na wakabi kugwako kwanguwa kituufu onfuna owakabi n'onyo wakabi mukwatagane olaba bakamiliyoni wakabi naso onuunya omwana alina akasannyalaze namugaba baaba jangu kuba eno okitegeera gwezaye abadamanyi nti asinga oyo gwalumbya abakimanya musinga naye amanya nti saawa zino ono kwali bamuwa amatu bwe negatta naye nja kufuna kyenzijjayo jasigala nga tukikola kitegeera kuba akola ebintu bibiri ayamba oyo awa amasannyalaze agongere kuba amasannyalaze bw'oba n'essannyalaze n'olaleeta essannyalaze bwe mukwatagana ate kirala okitegeera kati kamiliyoni wabanga yasobola onoonya omusajja omutegedde omu ne bakwatagana akuba obuyimba ennaku zino mwe mugalina amasannyalaze sigalina sigalaba kuba nkyaganoonya eyo gy'oli sigalina mutabangufu munno gwe muli amasannyalaze mugayina bwe tuba babiri mwegali mangi wegali kuba kati ekirungi naye kenyini yakyoganga kati ifunye omusiru yagamba kufunye omusiru musiru wazensi kamusiruwalire ddala tukwatagana naye tetufugika nabalabye nina empale akapale kenakulabye ng'oyambadde neneebuuza kino kiki ate kala nanyamba nga nina obulemu ekisooka nti bwe mbanizanya ebise ebisinga bw'otanyumirwa bigambo byange onyumirwa ennyimirira era nagambye ndaba bubi nengezaako kubeera nga liri pazo akavidiyo nkaggule katono nkatwale ku tv oyinza olowooza nti ndi mulema bw'oba olaba era abantu abamu bwe mbanyingira ku sho seera nnyo okwogera bingi kubanga ebimiro bingi ku sho baseka magulu era batono bakimanyi nti ndi mulamu balo n'omukyala ali South Africa yankubira nanga naye voice ebintu byendaba bino wagwako ku accident ne mugamba ontiisa nnyo amagulu mafu wani mugambye ye njagala yakawumbi kunongoosa nze nswala mbamulema olaba kali kakalakita kange lwakuba nti era ebintu bikyatukwatiramu ddala content njaba tusiza obubaka buno tukola content abantu bebanyumirwa naye content ero naali mu bulumi bw'amaanyi tuteekamu obulumi obw'amaanyi ennyo kamala vidiyo egenda otuuka woogiraba noga kubye wano n'ebi etuuse etya wano amaanyi ge tugiteeka mu maanyi nze voice ondaba nti ndi wano byaddala mazima gali nti n'essimu ekola content gwe gw'onyumirwa noonya bunoonya agirina ne mmusasula kiseegera kye ngamba Imuso onyuma mbwa abasajja baabo amaanyi bakola batya gwe noga kaya yako bambi nkagala nnyo kagale nno kajuni nko video neziba 3 buli lunaku ne mu wiki musajja nenzingamba muko nenwana nga content ali wanayo kya abugumirira nze mbitegera nonya ali walera nkutemu omanyi sawa zina abantu bali nnyo kwata video kwatira video bulungi tutayira ku mitwalo 5 agenda gikalalinga agiteke mu kasawuni nga kiya ningamba wano katikati kangonzeemu ku bino kanjigo okweditinga olyampe zensule kange kana akanafu nkole editing so kati yankyajinga kukwata bukwasi kunsindikira nimanya nti editing wange ninga tukyalwana nnyo mu kyamasimu twetaaga essimu nefuna essimu bannaye katoyina ki kasimu kasimu kaako kafuto kaleeta na mu bantu omulaba wa Toners Media tulina voice changer akyatubuulira ekintu kino engeri yakijjamu naye tanatuwa bupeera biri byabadde bibye ng'ali eri enaakulabye tujja naye ng'ayagala omufaliso omulungi okusanga ku Toners Mart Store e Nansana gendayo bawagire omugongo okuluma omwana wa ssomero wa university omukadde omugongo gumuluma gendayo omufunire omufaliso omulungi ajja kubanga ate akakkana atereera ate buli lwakutaano tubeera ku Ivory Hotel
Kibimba katudigida katuchakala live band ebeerawo n'ebyana bibeerawo tobeereyo n'olajjana ale byana byange bibeerayo eyo ate nno embeera bwetyo bwetambula nga tuli ne voice wajitana omugenzi tamale mirundi ng'akyali mulamu yesebe tetwandyagadde okumwogerako nnyo mugenzi tamale siniya naye munnayo omuntu nga buli babeera nga bamwogerako ennyo kitegeeza nti kyeraga bwe watuti omuntu oyo yali wa mugaso era kyali wa mugaso eri abantu nalabye omwana omuwala bamuyita oba Bridget Brina oba something alabika mwana we yakavaayo mwana we alabika mwanyina wa Junior nalabye ng'aleeta obufaananyi ng'ali ne ddadi we kati olaba nti naye atandise okukola ki ng'alaga agamba I miss you daddy ng'olaba atandise okukola ki okubujjayo okuzza atandise okubijjukira ebintu yagamba nedda tajja kufiira eno kamuleete wano abantu bayinza okubeera eno ne balowooza mpufe tetuliyo ekintu ekyo nange kennyini bayirawe tamale mirundi bwe yafa nawulira ddala nga nkomye ebyaddala neŋŋamba musajja agenze ebyadala nga nange ansanyusa nze musajja abadde ansanyusa kyo kinagambye nti nze omuntu akolera ekyenjawulo pulira ddala nga nange njagala mbeereye bwe nnyimirira wali mufuuke era tamale mirundi bwe yafa neŋŋamba musajja agenze nindabira ddala nga kontenti wange atudde ekitegeera ng'atudde era omusajja nomunda ngamba olaba voice banasoka nemugamba tamale mirundi afudde eddoboozi ndowooza mbanyi naddejjako bwejja eryo lye limu ku ggo liba ligenze nti lwaki naye bw'omujjukiza abantu kiyinza oleeta obuzibu omusajja abantu bakyali mu maziga gaabwe bw'ogamba nti ate omuzza kiyinza oleeta obuzibu omusajja nangamba olaba bali abantu bamwetaaga kituufu agenze kikigambo kye nagamba yangamba kituufu agenze omukokonavu kaka kye namugamba yali naye ng'agamba kubivaako ne mugamba nedda nzoli yangamba agenze naye tunuulira abantu kye bagamba tugenda kusubwa kati bw'obanga okyalina chansi esobola okuba nti ozzaako akatono ku kyali n'otandikira nangamba mba sikiriiko nze nga mutima nkitadde naye lumu tunuulira essaati gye nayambalanga eyatamala emirundi omugenzi nenjambala omulundi gumu nenga kati kansooke mumutuulemu empita kyali alina mugala jangu okwata ero era nasooka kulangirira saazannyako olwo saakola na ddoboozi lye naye nga bana ekitalo nnyo musajja waffe atugenzeeko naye nnyongera obbagumya kyakyaliwo era muzza ne Junior yagamba alaba nga waali neŋŋamba tugenda kumuzza ajja kwogera asaaga content wabadde we yakomye kangenda kwongera kajegere mujja giwulira nempooninga nno ngaasaaga naye nga nali sikikakasa kuba nali nkimanyi naye nga ngamba kituufu neewaga naye tezigenda kuddamu kukola kondi vidiyo nenawo tefaanana etya kuba nze natanga vidiyo mu ddoboozi ly'omukulu oyo ebyaddala ng'akyali mulabe atusobola manya nti voice changer yagitadde kyekyanneewunyisa nze bwe natanga vidiyo ngeraba ekoze giwetsa abaana bazizzeemu naye nga baga nti voice changer ze nanyini vidiyo eyo wallahi nga olina byo bakakasa kuba nze nakolanga vidiyo ng'omwe ogusoma nga nze njogera neefuluma naye ngera olaba bali bakomereka neetamba ino ndi kyotukola okyoga voice otutta tebakitegeera bo bamanyi oli kyotukola bannaye oli w'amaanyi nga vidiyo yange nne egenze naye egenze naye kagenze mbanya amakyamu netandika otutambula ng'omulamu ne ziteebwa ne zigenda kakati amaze okufa nga mubansooka enzijjeyo era nayagala ozidiriitingamu era nga wesonyiwa vidiyo zireke eyo lwakuba nti ekyanneewuunyisa bandi awo nga vidiyo emaze eddamu mu biseera nga bakamubika ate yasituka bubi nnyo abantu vidiyo zonna zonna ezaali mu mbeera eyo zatambula vidiyo n'ensanyalala ng'egenze bubi nnyo neera nga stiru bamanyi yakoze eki yafudde era bwe yatambula nga twaga tugenda kusubwa nnyo naye abaana bagenda kusubwa nze balabika sikitegedde bali kuti nakusubwa nnyo vidiyo n'egenda n'etambulira ddala neeta
niga bwe ngitumulira nange nyini nga ngamba newe mbala nnyo video eno okubanga si yange kubanga nange bwe ngitumulira neja ngaya musajja kalina okubanga yakogera nze yagifulumiza naye nange ngamba toyiza nenya muntu nga video eyo jeroga nti nze sina bwe njogera ati video kuba girako nedda nga kutaakambe video yatambulira ddala nga nvuddeko waya netamba ne balowooza nti si yange nemalayo kati mandi awo musajja muyita nyambadde ebyasaati biwedde wayiseewo ebbanga naye nga nekangezesa omusajja ono kante vidiyo eno tulabe kati enjagala gyenayogerera mu vidiyo eyo ng'eraga oli amaze okukola ki kufa okugenda kati nze njagala njogere ku biriwo tulabe bamunaddamu oggiwa oli okitegeera kati bwe nayogeranga ng'ateekamu n'ebiraga nti byakaakati era nga njogerako nayogera naku junior tamale junior nga ngamba wulira bigambo nayogera tamale akawunti ogimpe tuvuma abantu singa ovuma abantu akawunti kolaki jiretere voice changer yerinya linateekamu jiretere voice changer naye nga njogera mu ddoboozi lya muzeeyi video neekuba mandi yongeye okubye nga kati bwe manda demo kigalinya voice changer bagenda kwawula kati era nagenda olaba batandise uno watujjiridde olukomenti zitandise okumpaga ogenda tukalakata awo at least banayo tujjeemu ekibuggwe ngikuba nandika okuzzaako endala nandika okuba endala nze nali nkyusa amaloboozi mangi naye bwe nakuba tamemininga ngenda olaba eyawukanaku zonna zenze nga nkola ez'amaloboozi zibadde nga zitambula naye ng'ate yibwe enkoba bwe nyambala tamala emirundi ndalamu nsokangulawo ekikooti era niko okwambala ekooti eyange nagamba sijja mufaanana nnyo kabi akakofiira kuba bangi bakomentinga funa akakoye bwe kati oyambale mufaanana naye nga bwe naamufaanana bayinza okubanjizaawo nga muli mu content wa muzeeyi waffe awo yetasobola neŋŋamba ekirungi naye ate afa ku bibye yabuuza bali abali babanja nabagamba omusajja mumuleke mumusabe miliyoni 3 azijja omusajja wattu omusajja kati nkuba nalisa okukuba agenda olaba abantu abampa focus bava bweru ab'e Saudi bawa nga agwako atambula akuba ddala fuluma bufulumi Uganda ne bangamba voice changer awo wookutte bw'ovaawo oli mufu n'ogamba kanywerezewa sooka otuleke amaloboozi gonna gasooka ogaleke ono kati goba okujjako nedda ng'okujjako nedda vidiyo ki gy'owulira nti mu butuufu esanga kubanga yo nedda oliwo kateeka akagamba ako era abantu bakomerera badde nninda kigambo nedda sikirabyemu vidiyo ki eyatambula ennyo ng'oggyeko nedda waliwo vidiyo gye ntera okukuba ani afudde oba gitegera ani afudde ze nagaa tebanneepaakirako nebaawo eno muzimala bw'oba ogeze mu tooyi byokakamu kake wakawulira kaako kati linda male ezo nezimalayo mu mazzi eraikobanga ati kyenkola nzijayo ekigambo kimu mu vidiyo ze ebisigadde nenyongerezaako kiba ekyo nga kigenda zitambuza nenda vidiyo emungega nako okunnyamu nze tebannyamu neetekako kati emboozi endala etewolera ku ekyo yene neemalayo kati bwendo bwe nkizimba mpola ekya nedda yes kibaako naye era oyiya paba onofiira ku nedda lira abantu bakoowa okuba nedda tata kimoya kubanga paatulisa kitufu yakakuba naye era si buli vidiyo nti agenda kateekamu aja kibatamya waliwo olubakutwala ku bukedde n'osoma amawulire gataliiko nfuufu mu kulaba kwo oyo yennyini gw'otambuliramu mu nanyini ddoboozi eyo yali musanyufu kwolwo oba tomukulaba kwo tusamanya mbeera ya muntu nange olaba nze nange voice change ondaba okuba nkyusa amaloboozi kuba ekirungi siriyo nze kakyusa amaloboozi naye bwe manya nti ono akuba lino muyita ne mugaa olaba sigenda dyogerako eriryo tokwata ku lino na lino bweba toyagala lutalo era tutugawula bwe mba nga ndi ku stage n'omuntu akikola tutuusa ne mugaa sigenda kwogera gundi ne gundi baba onooyogera nange nenjogera bagenda tugeraageranya obuzibu bujja gy'oli nange tukube tulage nti tuli banjawulo
Kunze gano gatoga kwatako. Gano lino tolikwata wona lino na lino kuba gano ne gano twawula. Kituufu ekyo. Kubojja kuba ogende wali okikupe atokirete ngosusa. Ojeyo kikuba kuba gange tuteese. Nzigendi kube nga kwetegekedde. Kubola omuntu asooka ebiseera bisinga asooka ku show. Ona mwetegereze. Ona anatanajja amanya ekiddako. Osegeera? Ona atanajja gwe nga gy'oli amanya ayogedde ku kino ne kino. Kanzireyo nkyuse. Kati bwajja atagwa abakusinzi. Bwayimirirako obulungi n'agamba nti kati ndeese gwo. ISP bale simanyi nakubanya. ISP mwagala nnyo simanyi lwaki. Buli byenjogera ISP ajjira musajja bambi muntu mulungi. Era sinalaba amukola. Sinalaba kuba ISP leke nyaga musajja mpala mpye sinalaba njogeza asajja boogeza abantu. Naye oli mulalamu. Oli mulalamu. Oli mulalamu. So kati wamule gongamba. Kituufu basanyukamu tuyongera omutambuza naye akalimu akatundira ngalabo oyinza okukalya. Kati ngira nti omulimu gwo kujyawo nga gwe yekyangidde ku mulimu tojja kukola. Segeza kiba gy'oli. Segeza. Nze okola n'okola. Ogenda kutuwayo mawulire ki? Mbasomeremu akatonotono. Somere muko. Waliwo yali akoye ku mawulire. Somera agaliko gennyini. Shiba yavuddeyo mu kivulu. Agashiba agagabbo wamu. Galiwo agaaka. Gabbo wamu. Bayo n'agange ge neewandi. Tugende n'agage okwandiikira. Bayo n'agange. Kasikadde ka mawulire. Gentuulamu. Katugende mu mawulire ate munna. Ndirimba egudde ku kyalo Seetabuwato oluvannyuma lw'omukaka amanyikiddwa kaka Amadi Luyinda. Okutemebwako mukazi we. Omukyalo nakakanye kuba n'amutematema nga mulango kuli kazene tunezo kameza. Nga naye akimanyi tezimala. Wano twogeddeko n'omukyalo natunyonyole ku kyamuleetedde okutema bba. Anyonyodde bw'ati. Hayi ninza mutemye. Mbeire ekidi nti agenda kufa. Zena namukoba oti sente ntono edooka mmeza z'olesewo tezimala ye naye adeema. Hayi n'agema kaso n'amutunga. Wano twogeddeko n'omugenzi. Tunyonyole ku kyamuleetedde mukazi we okumutema. Nze mwene gwe batemye. Mbeire ekidi nti omukazi mutemu. Aya ntemye bonna nfuire. Sebo. Oleta litakwatagana. Olukira okwogera n'omugenzi. Olukira n'omugenzi okuba maama amawulire balemerako. Ononya n'omugezi naye akuwa ekyalinawo. Omugezi wayogerera nze basiri. Iya. Abamawulire boogaye bajulisa. Nabulaga nti yalumbye n'omugezi n'amugyako obujulizi. Wano twogeddeko n'omugenzi anyonyodde bw'ati. Katugalabayo. Era bagasalira. Kuba baba bali mu kyalo bye. Ate ne bagasala ne gaggwa. Bannange ebintu bizibu. Engeri gy'oyogeza omugenzi. Naye gwe ng'okyali awo. Naye nno munnaye abantu abalaba TV oba balaba bino ebintu bazibu nnyo. Abeera yeetegereza. N'oba omutuma ekintu n'omugamba wayi genda ondeeta egiraasi y'amazzi wali. Tavaawo. Olaba biseera ebisinga kyobulaba abantu abo beetaagira ddala ssente. Bw'ofuna omulimu naddala ku TV bakwagala nnyo obe nga osobola omuntu ku panic. Bino ebintu bw'olina kutambulira mu buyaaye tolina kukola bituukirivu byokka. Mugagga tuleeta gundi bw'ati ne bw'ati agenda kukola kino naye nga tekiriyo. Tekigenda na kukolebwa. Otegeera? Bakuuma abantu tulina balira buli bunkenke. Omwana ayinza osoma eggulire lino. Kati wulira. Banjogere kwani. Wakati abantu abazinga ennaku zino bakubya emiggo bazibu. Ogere kwani atakubya. Ani akubya? Abakubya bonna. Ngani? Balina yogera ku bakulembeze naye kanveeyo. Bajja bakulaga abantu bakutera ku panic. Ogere kwani tukole ku Lwasa. Lwasa. Kuba etakubya talina buzibu na muntu. Bamwogedde ku baagala. Bamwogeddeko ennagisi zonna n'abeesonyiwa abalaba bulala. Anoonya ssente. Kati wamawulire abadde n'akaana akato kati ennaku zino alina kati. Kati ba. Naye Lwasa omuyita mmere. Okuba nti abantu abasinga nze mu Nakatemba. Nze ebimu sibiwa budde. Ebimu tuzita stand. Kubeezaawo linnya lyo libe nga teriwummula. Ate liregewa. Bino olikumira anti gw'ogambye tolina okukola ebintu. Abantu babeezaawo.
owamawulire asobola okuva eri n'asoma ku Yerwasa ati alisoma bw'ati olwakuuma gobeereko oli ku TV Mugagga Lwasa ageze naye ku mama ogutaaka wagendedde ku kyalo Gomba bw'atyo n'asanga akaana akati ak'emyaka 5 wakakwatiddeko n'alisala goli awo olinda kulaba Lwasa akola Lwasa akuta omwana katukomewo n'otuula kubanga ekisooka kimanyi mukwasi gwe byomanyi embeera ze gwe kyosubira kati osubira olaba akutaani leero abakazi ne batandika okuyomba bana ekisajja kino kati yali yagizeemu gomba amagundi abizeemu jangu olabe gundi nani atera omulaba ono Kamaadi Lwasa abizeemu sonko bannaye bayite gagenda kwanadera okutandika munemitwe gagenda okuddako twakomye wali Lwasa akuta omwana musajja ng'ali anjuluza Lwasa akuta omwana ku mukono abadde alemereddwa okusala ekkubo ne gabasala abasajja beetaaga ssente abasajja bapresenta beetaaga ssente bawoomya ekintu nolowooza nti kyaleeta baaba ku luno era nze nkubuulira kyoŋŋamba nga mawulire nti galina engeri ya tension gye yateekamu nzije nga nziruka bali bawoomya era abasajja abo nze mbaagala nnyo bakuteeka ku paniki nakubeezaawo noba nga olina oddiraba mateeka olina oddibeerako naye nga byogenda olaba bya bulijjo obimanyi bakuba nti ye bwaleeta kulaga lya njawulo so era bannakatemba abasinga obungi awo wetwetooloola era abasinga obungi n'alimba ekintu gwe n'obeera ku ye nebakuumirako amannya gaabwe bakuba nti kati fe abamu tetukyabukuta nze ekintu ekikwatiddwa kamera nkimanya ekiseetinga nkimanya nkyawo tulabire Kimbowa tata Kimbowa musajja wa mulungi nnyo tata Kimbowa nga bw'omulaba ate si bwali ye musajja omuntu mulamu ddala omuntu omugonvu omuzibu ennyo kamala era mwagala nnyo musajja wange walaga mukulabire ondabire abaagala nnyo naye talina buzibu ndowooza nayo gy'omukyazi omulabiseeko munoonye era mugambe nti munoonye talina tabbu mbitiibwa naye nga nsinga okwebaliza ddala omusajja wange omutaka ICP wanaye simanyi nakumanya musajja namunaaba musajja namwambala omutaka mwagala nnyo ddala tugende n'oyo mukubemu tunaatera okuwunzika kubemu ICP naye nange njagala ku vibe kuba ne bagimuwa simanyi n'agifuna oba andi wembuza muri stade ekyokuddamu okimanyi ate tubeera era tuli stade ate lwaki ate kali bw'osirika manya ndi muri stade vibe bwefunze baebanituwa vibe baa era bw'okkakana nga nange nzikakana mba nkona tugende muri stade nnyo muri stade ati kitokota baba naki nalo ogo muki unanasi ila vibe bwatyo nga bagamba nti ICP Uganda Productions Entertainment kuzibula Today Plaza wamu n'omutaka Voice Changers Productions zisagala bakunyumiriza yakatandisibwa ati ne bamuleeta omayoyo leeta voice yali munyirivu nga mubalagavu kamala bwatyo yabagamba sijja kulwana bamuleeteddewo ng'offenge agamba kati nedda teri kulwana sijja kulwana naki nalo bamukuba essasi n'akawogana ne kafa okwetegereza ngeri kabaka Voice Changer voice yafa owetegera that is my ISP mwagala nnyo omusajja wange I salute you bro kyakabi aha banaye Tronaz Media ebirungi tebiggwa ebirungi biggwa nga bikola ki naye nga kwetuli Voice kwebala ekikuba gezaako olina birungi by'ofunyemu sofa sinaluga wenkyagala birungi byenfunyemu si byamaanyi nnyo okuba naakavaayo naakatandika nwana bulwanyi esimu yiye ekyabuza ate birungi biveeko naye bw'obanga ovudde olaba omuntu ng'okujjako ng'oyimiridde gy'ogamba nti sirina kyentambuddeko
bw'otandika kuba n'osisinkana n'omusiru munno musiru waze ensi eno then ekyo nayo step Ebons nayo step ekirungi enfunyemu era gagayo nti si kyamaanyi sinafuna kyamaanyi kyogaa nti kikyo kirabwako kisongako buli nakiraba kuba nange nkyalwana na dduniya nkyatuuka nansi naye ngera ebirungi ngezaako kuba nti sisobola kusabiriza ate emmere sikyasobola gezaako pati singa emmere ebezze buzi naye nga manya nti kaokweriisa nsobola ewa mukadde siriiyo era mukadde ali atya yali mulungi nnyo yamaana akakkana yasala omuliro ate kati bwe yasalira kwesb4 awo n'amaziga gaamuyitamu omwana gwe nali ndagaana laba gyatuuse laba gyatuuse nanga gwenkutadde yankubira gwenkutadde kola bibyo wabula weekuume beera bulungi totambula kiro kati byogezemu gazunga kiro nkutadde tokaganye totambula kiro naye nga kimanyi nanga Katonda kuume nja kusabira busabizi naye kati kirakusobola ngezezaako okuzingirira mu kaveero nnemye okujja kama loboozi ago mawulire sp omugenzi siniya loboozi kyeddala gy'owulira nti lina we lyakutuusa maloboozi sijja kulimba gonna gentambuliramu ganvuga kimu ganvuga big size kuba bwe nakola erya Bobby saafuna erya Museveni sirifunangamu yadde ekikumi big size bebekulu simulumbanga siriogeranga n'ebintu ebyo by the way mbiwabudde nkola rehearsals nembala era bwenkuba nempulira nga kiyita ekyo nga nteekayo nga nange ngaba firiminga ekyo nga kigenda naye nempulira liremera libulayo nga nsooka ndowooza kati ogenda kusenga wa Junior kubanga kati lye asimanyi mbeera za Junior by the way sizimanyi nnyo kuba tetwogeranga bantu nti oba twogera content yamulaba era naripostinga era bwakagwako ati bwawulira nga kamuyisaawo ako nga kaliposti kuba nyina kenakubaako oluyimba wakalaba ka video k'oluyimba katambula nedda situgenda kubiikiriza munjoze nemunyamu famire yange saagala kunyinyonyola biki ati n'amanya bajoze famire ye kakitegezo nalo kusaidi yange ekalipostinga naye ne muna Junior egula talina buzibu ate kati olaba singa tukwatagana nze ne Junior ate singa kirala kuba bafunye muzeeyi we abafunye kitaawe tubegera kutikala kataazibwa kuba ndi ekirungi kyange sivuma sirumba muntu siwalanirako entale zammwe ziba zammwe ozireka eyo kuwa ddoboozi era nange mbaako ebigambo muzeeyi byalinga ayogera mu ebiri ebinene ebizitosalako bisale yalina obuvumu bwe nga ne bwakikasuka teryajja munenya kati nze nkikube naye wepimira nyanga awulire nti omwana agambye egambo zito bwe liti nga liriwa ate ndyogeraa banakunkoza nsobi nondamu banaye abaana mwenna abali eyo oba okuza otya tya maama wo voice change owulira nti nkimugambye naye bw'awulidde kimuli awulidde maama amwogerera mu kisebo gyendi nja kiwulira nagamba tonkoza nsobi naye nga mu ebiri ebizito oba biraba ate nga bw'okikuba kiba kiddukirawo kuba kimanyi nga nafulumizayo ekigambo kimu ku byayogera ku byebayo ebizitowa sipiidi muna ensi yakyuka ebibi bye biyitawo Chameleone njagala omanyi oyo mwagala nnyo Chameleone naawe okimanyi nti nkwagala nnyo embeera yonna ebaddewo mbadde saidi yo nze kingisaa nkwagala naye ate wabaawo ekisinga obawadde layini bagiwulidde munaye ego bakoledde Chameleone katukange mukakatonda Chameleone ebisa ebisinga babayogera wakabi nagambirawo tomwagalako yagala ye wakabi Chameleone wonna wabeera taga munyumiza wakabi mulala nga ye wali kali gwe banga anyumya banga mpaniro wakabi endago goma ule Chameleone wakaba aliwayingire dakala kitawaleze olaba nze ebintu bye muŋŋamba manyi King Saha manyi Big Size Bobi Wine no teri wakabi
era ubabendera boda tuboda abana we bali kuba mamamiya kumanya nsize tabude enyimba bisatu nakuba enyimba beka enyimba bisatu kyogamba abana abala tebasobola ezingazo nazitunzi ana enyimba bisatu bano bonda badda mubi agwe soko deriro nuli agenda soka ku stage wakabi na ubabendera boda tuboda enyimba zenkuye nyingi kali bobano mmanyi era uze ku nnyoko zindi wakabi enyoka mmanyi muleka tommanyi mumanya zindi wakabi bano olumu wekakotegeere tegera siwapaka nekaka okutegeera wekaki nedda abantu bamanyi olina weyogera kamiliyoni banamanya ekalamu ejja bantegeera buli lulimi lwesikuba naffe tusobola n'abaana basobola kuba no basikingisa basobola kuba baluvalu basobola omukuba balwani amusobola ninakuba endongo twakuba endongo abantu babeeri kamiliyoni oli mugaga amanyi ogajja mu nnyanja namwe mugendeeyo era wegendayo akayanja kakawalo manje kali agendeeyo tugende kukakabi kamiliyoni osaddaka namwe musaddaki kambe otamanyi kwata tomanyi kwata kambe basale nawe ogagga waliwo olaba kyawe mwana mukola ebintu byekisimu sibalina okumanyawo ingana amabeere tolazibidia tonazimedia kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala oyo ye Kamiri nkwagala nnyo okimanyi webale nnyo webalire ddala okuba abantu omuziki nkwagala nnyo naye nkunoonya abantu bengenda okuteeka ku lisiti ngenda kujja wano mbateeka ku lisiti abantu benoonya naye nga mulemeddeyo nenkukubira essimu nodda eno weebuzaabuza ngenda kubateeka ku lisiti naye nga mwebale kuweereza eggwanga lino kyakabi neebaza mwenna abasubscribinga Tonaz Media abegyekuumirako batwa likes abatufollowinga buli kaze toweerabira kona mukadde wali teekayo nga kitambula bulungi tweyanzege tubadde n'omugenyi waffe yoyo voice changer akibakubidde atankoze bulungi nnyo obutagambika